bamulagidde alisengule kuba limaze kubasomesa n'abaana emirembe olw'ebikola ebibakulirawo. Omusale gwe baawa ettaka okuliraana essomero yazimbawo essabo nagezaako okumulobera bamuwa abantu agandi azimbewo ki essabo lye asigaze ng'amaka ge kuba galiwo ebikosa abaana abasomi. Mondewo agamba nti ebintu byakulira amasabo gano bya buseegu olwagezeza okwagala okumusengula n'akalabira. Abaana baife basoma batawulira bigambo bindi essomero bali awo fwino n'ebigambo ebigemagana n'ebyamasabo. Kale nsaba abakulembeze ab'ekitundu kyemasuli ndi kuvaano kembaga warning omwami bamufunira abantu agandi. Babulungi alagenda ebikikwata kusikira basobole okugamba ku musamize nasengule essabo lye alitwala ebitundu ebirala. Wakiri balisengule kuba ebintu ebiba mu essabo tibituukana kuba kumpi n'abaana. Aye bakama baife bantu kuba nti bali kujja kukola ki kutuyamba. Ono atubulidde okusomozebwa okulala kwe balina nga kiviiriddeko n'abaana okubeera abatono. Essobero lwakuba nti tutambula olugendo luwanvu okutuuka wano kale transport y'amaanyi tuzira we tusula n'ebizimbe bikaali bitono era nekitulemesa n'abaana okuwera ku isomero kuba abandi tujja kwesanga abandi tubasomekeza mu miti. Okumayogerwa akaganya talina buzibu na kusengula essabo lye naye nga bataddeko obukakulizo kumufunira ekifo ekirala kuba yali wansi wa gavumenti. Kituufu yakkiriza era twalina chairman firi nekumunyonyola nakkiriza wamala okukkiriza n'agamba nti mujja kunfunira wenkola ki wenteeka ebintu byange. Kino kibaliza ne RDC y'Amayuge era ijja amatuli okusikiramu n'abakulembeze abalala ku disitulikiti n'asaba abakulembeze b'ekyalo kino n'ab'Eggye okufunira omusamize n'ekifo ekirala wazimba essabo lyasenguke. Waali tetukkiriza essomero we liri kumpi libeerewo n'essabo mumanyi obuzibu obuli mu ki enkeera omwami ayinza okufuna obuzibu obutali bubwe omwana ayinza okubula bagamba nti abulire mu ki mu ssabo omwami ono n'afuna obuzibu. N'ekirala amasabo amalala batwalina empisa embi oyinza okwesanga abaana abato babasobyako sigambe nti agenda kutwala naye olwokuba nabirabako lwokuba alanyesaba abaana abawala enjala ebalumye nga baweta mu ki. Abakulembeze abalala n'abatuuze bavumidde ekyomusamize ono okuzimba essabo okumpi n'essomero ekitaataaganya emirimu. Emirimu emingi egikolebwawo abantu beyambulirawo ebyokoola beyambulirawo bwa kizibu kye abantu emindi baba nga abaana baife bebasoma omwana olubitaati omuzere yayo omuntu yayogera ekigambo ono olwokuba nti aba emindi ebemutamiiziza eyogera ekigambo ye tafaayo. David Kibuuka yakusakidde Green ku Lwabukede TV. Eyo nga tuvuddeyo District Card we Wakiso Sheherias Kigozi alabudde abasiraamu bonna obutamala gakkiriza buli buyambi bwonna obubaweebwa kubanga obumu bujja nga bulina ebigendererwa ebikoseke. Sheikh Elias Kigozi District Kadhi wa Wakiso okulabula abasiraamu okwegendereza obuyambi obubaweebwa abadde alambula Masjid Rahman oguzimbiddwa abasiraamu Nansana abeesonda mu ssente Ssekinoomu. Abakuutidde okukola ennyo baleme okusabiriza buli kadde kyagambye nti mulimu abantu abatadde obukwakulizo ku buyambi bwe bagabira bannayuganda n'abasaba okusigala nga beesiga Allah asobole okuddamu ebyetaago byabwe. Temugezaako okukemebwa n'okulimbibwa bagenda kuwa ssente bagenda kuwa visa ogenda oyigirire ebikola ebitali bya buvunaanyizibwa. Ebikola ebyo byazikiriza emirembe egyasooka Allah n'agizikiriza ne gisaanawo. Abakalaatidde obutakowa kutoola okulaba ng'emirimu gy'obusiraamu gitambula n'okuyamba abali mu bwetaavu. Tegedde kutujjako buyambi twaliko mu kaseera ka covid na buli muntu ali mu nnyumba ye naye wallahi mwabirawo temwafa tiri bantu bafa njala yala okubategeeza n'abo balowooza nti balaba tutukoze emikiza egyo gye baagala tukole bagenda kutujjako obuyambi mumanye nti Katonda yonna gyebagirira. Sheikh Kasim Kiyingi naye awabudde abasiraamu okukuuma empisa. Abali wano saba amagezi obenga byakodde Allah wenyikira mu mulimu ogwo. Amasikiti eno yatandika mpolampola okugumiikiriza okusiiba kuno kutuyigiriza amazima. Ne Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa akubiriza abasiraamu okusiibulula abo abali mu bwetaavu n'okweyisa obulungi okusobola okutuukiriza ekisibo kyabwe. Abadde mu kusaala Juma ku Masjid Kaizi Rweza n'abakuutira okusoma ennyo Qur'ani. Musiibule abaavu, musiibule bamasikini, musiibule bannamwandu, musiibule bamulekwa, musiibule abankuseere, musiibule abatalina.
tolinda mulinzi nti oli wakusabe. Imamu w'omuzikiti guno Sheikh Hussein Mapesa yanjulidde endirangwa ebimu ku bituukiddwako omuli n'okuzimba masigidi empya. Naye omuzikiti ogwo tunoonya obuyambi, buli yenna alina obuyambi wamanyi we buli oba bulina nga ye tulwaniriza. Ne Sheikh Swalih Mubiru akuliddemu kutuba ku masigidi Mboge Kawempe asabye abasiraamu okusoma Qur'ani n'okusabanga Allah okubasonyiwa bye baasobya. Tulongoose emirimu gyaffe. Emirimu gino gye giyimiriddeko okutereera kw'obulamu bwaffe wano ku nsi n'oluvannyuma lw'okuvaako. Oluvannyuma lwa Juma aba MTN baduukiridde bannamwandu abakadde ne bamulekwa n'ettuli ekisibo. Stephen Mutana ku lwa MTN ategeezezza nti bakozesa ekiseera kino okuddiza ku bakasitoma baabwe. Mu kitongole kya MTN Uganda babaako ettu lye batusibirira. Nja kusooka okwebaza MTN Uganda nti we yajja mu Uganda teyatunuulira madiini ng'ewa emirimu. N'abasiraamu yabawa emirimu. Kano bakaleese nga bwe bakaleese ekisingamu obukulu ye discount gye bakoze eki gye batuwadde amaduuka wonna wonna ogajjudde ebintu ebisinga mugenda kubigula kuki ku half price. Aliko omubaka wa Kawempe North Haji Latif Sebagala asiimye aba MTN olw'okuddiza ku bakasitoma baabwe. Nkugambye tugamba abasiraamu wano abalina MTN bonna bawanika, naye ate miliyoni z'abasiraamu 14 onoomusobyo nkakasa bulungi nnyo ti 99% be MTN. Vibe batusako n'amala vibe ku mmeeri jangu jaguze n'eddoola n'amala ow'embwa mu bijaguzo bye by'emyaka 17 mu mawulire nga 3 ogwokuna 2023 tugenda kuseeya ku mmeeri nnyonyi rumyansi eriko eya MV No Deal Victoria olosas banda etusabula omuziki DJ Shiro alongside MC Josh ekikube ediyawe tengamida ne Coach Brian tuli bakugesa nabo tugenda kubaako ne surprise artist tuli bakusola ku Victoria Forest Resort Kalangala okugenda ku namala vibe ku meri okusula Kalangala breakfast dinner gatako ne entertainment bwembeera kapo musasula emitwalo 45 ate ng'oli omu emitwalo 39 okula booking ku bessimu 0758 950000 bino bya fast come fast serve sente zinava muzagenda mu school requirements ez'abaana baba single mothers MC Saimo omunene w'ekibuga namala vibe ku meri ewagiddwa MV No Deal Victoria Ayan Motors, Prestige Majarena, Capital Chicken, Rules Form, Victoria Forest Resort, Guys Divo Collection, Beats by Derek, Sammy Photography, Nebukede Family. Tosuba ku Eggye TV. Katoyongereyo ne Lord Mayor wa Kampala Salongerias Lukwago awakanyiza ebigambibwa nti ye n'abamu ku bakulembeze bawakanya enkulaakulana y'ekibuga nga kasita zibanga enteekateeka zireeteddwa gavumenti. Okwogera bino abadde ku mukolo nga batongoza ebimotoka ebigenda okweyambisibwa mu kulongoosa ekibuga Kampala. Ekitongole KCCA kiwaddeyo ebimotoka ebiyoola kasasiro ebinona kazambi 4 n'ebyenfuufu ebitongozeddwa. Omukolo gw'okutongoza ebimotoka bino gwetabiddwako Lord Mayor Salongerias Lukwago akulira emirimu mu kitongole kya KCCA Dorothy Kisaka bameeya okuva magombolola ag'enjawulo n'abantu abalala ab'enjawulo. Akulira KCCA Dorothy Kisaka ategeezezza nga kino bwe bakiteesaako eky'okugula ebimotoka bino buli mwaka era nga baagala okulaba ng'ekizibu kya kasasiro kimalibwawo mu Kampala. Olwaleero olunaku lukulu nnyo kubanga lunaku lwa kwebaza tiimu yaffe ya political side ng'ekulemberwa Lord Mayor. Baleeta ekirowoozo ekirungi ne bagamba ssente zino ze tufunye eza public health tuggyeko ssente tugule ebimotoka bino. Salongerias Lukwago nga yakuliddemu omukolo gw'okutongoza ebimotoka bino asoose kwambalira ababityebeka nti ye n'abamu ku bakulembeze mu Kampala baliwo okuwakanya nkulaakulana ekintu kyagambye nti si kituufu. Bino bye tusuubira abeerosa ab'NRM abamusinkanye jjo muleme kusiiga kazigo mumulire nti ekibuga kivundu.
bino bye tusuubira abantu abatulima empindi ku mabega nga kyofa togabye okubanga bye boogera. Lukwago kyokka alaze nnyiike eri abagaba ebimotoka nga bino okuddukanya amagombolola kyokka ate ne batabiweerako mafuta olwo ne biremererwa okukola omulimu ogwabiguziza. Twagala okulaba nti poliisi tugituukiriza ey'ebimotoka okuba nti buli muluka gulina ekimotoka kyagwo. Ekyo kye twagala okulwanako. Akukkulumidde gavumenti olw'okusala ng'embalirira y'ekitongole kya KCCA ate nga baagala ekibuga ekiyonjo. Ne bakwata bajeti ya KCCA ne bagisala ne sente zigula dustbin teziriiwo. Joel Senyonyi omubaka wa Nakawa West asinzidde ku mukolo guno n'asaba abaweereddwa ebimotoka bino okubyeyambisa obulungi. Ebimotoka mbirabye kaakati twagala biweereza abantu abatuuze mu kitundu kino. Madamu Idi ne bambulira nti ensonga y'ebiku bibasumbuwa. Nenjogerako ne town clerk n'ansuubiza nti ensonga eyo egenda kukolebwako. Minisita w'ebyobulamu mu kitongole kya KCCA Oliver Namaze ategeezezza nga bino bwe bigenda okuyambako okwongera okuŋŋaanya kasasiro ne mu bantu abatalina ssente. Ndi musanyufu nnyo era ndi mukakafu nti nno tugenda kwongerako mu ngeri gye tuggyayo kasasiro mu bantu baffe. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino. Kale kati ate njagala tugende mu by'emizannyo ne Becky Cynthia Nachimera tovaawo. Nkwaniriza ku mawulire ag'ebyemizannyo ng'ogakutuusako nze Becky Cynthia Nachimera era nga amawulire gaffe tugatandise n'empaka z'amasomero ga senior mu district ey'e Wakiso ku luzannya olw'akamalirizo we zituuse oluvannyuma lwa semi-final okuzanyibwa olunaku olwaleero ekisubi. Kati St Mary's kitende yakwambalagana Budo SS we batalima Kambugu olunaku olw'enkya ku kisaawe kya Wakisha e Wakiso. Nga semi-final ez'empaka z'omupiira ogw'ebigere z'amasomero ga senior mu disitulikiti y'e Wakiso tezinnabaawo mu kifo ekya Smart ekisubi wasoosewo omupiira gwa quarter final ogwasuze wakati wa Mbalirira SS ne Kawempe Royal College Bulaga nga guwedde Kawempe Royal egwangudde ku goolo 3-1 ng'ebadde yakwambalagana ne St Mary's kitende ku semi-final. Oluvannyuma semi-final esooka wakati wa Buddo ne Standard ya Izana etandise nga guno Buddo gwangudde mu penalty 5-4. Oluvannyuma eddakiika 9 okugwako nga talengedde katimba ka munne. Ne semi-final ey'okubiri wakati wa kitende ne Kawempe Royal egoyedde mu penalty ng'eddakiika 9 kiweddeko nga Abooludda lubala ggoolo 1-1 nga Kawempe yesoose okuteeba mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka ng'eyita mu Aliwaswa. Oluvannyuma kitende efunye ggoolo ey'ekyenkanye eteebeddwa Ronald Madoyi. Wageze penalty kitende egwangudde ku goolo 4-1. Final wakati wa St Mary's kitende ne Buddo SS zankya mu kisaawe kya Wakisha mu Wakiso nga kitende egenda kuba enoonya kikopo kyayo ekisooka okuva mu kisaawe kino. Nga tweyongeddeyo n'amawulire gaffe mu liigi ya Star Times Uganda Premier League mu mipiira egizanyiddwa olwaleero Express ekubye Odumparaka ku goal 4-1. UPDF nekuba Wakiso Giants ku goal 1 ku bwerere nga yo esivira erinye ku ntikko n'obubonero 37 ng'ekubye Busoga United ku goal 1 ku bwerere. Ate mu Big League Kitara eyahoyima yenywereza ku ntikko n'obubonero 46 ng'ekubye abagenyi aba police ku goal 1 ku bwerere.
Omupiira gubadde mulungi, Mukama atuyambye ne tuguwangula, era nabadde nkisuubira nti tetugenda kuyita wagonda kubanga poliisi tiimu nnungi tuvuganya nayo, naye tukoledde wamu ne tuwangula omupiira nga abavubuka bwe twabagamba. Nga tumalirizaga ekiro kyalira ababaka ba Uganda mu mpaka za Africa ez'amasomero ga senior aba Royal Giants Mityana basitula ku Sunday eno okwolekera South Africa okuzeetabamu nga zitandika ku Lwakusatu olujja. Ababaka ba Uganda mu mpaka za Africa ez'amasomero ga senior ez'abali mu myaka 15 eza CAF Schools Championship aba Royal Giants bakusitula ku Sunday ya wiiki eno okwolekera ekibuga Durban ekya South Africa okweta mu mpaka z'akamalirizo esandika ku Lwokusatu lwa wiiki ejja. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yataddeko mu nkambi y'abazannyi okubazaamu amaanyi ng'ayanirizddwa omukulu w'essomero lino Benon Entambi. Ono yaddukiridde ttiimu n'ensimbi obukadde 2 wabula nga bakyanoonya endala okusobola okutambula obulungi. Kabadde kabonero kalungi nnyo olw'ensonga nti abalenzi bano abato batambula na motivation. Kati nawe bamanya nti ne minisita abaddewo nga baflaginga off. Tulaba nti it's a blessing to the nation, a blessing to the young generation, and it is a blessing to the community of Mityana. So we just want to thank God for the favor he put on this team. Royal Giants okuyitamu okukiika mu mpaka zino yamaze kuwangula mpaka za CAF Sekafa Africa School Championship ezabadde mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania ng'akubye Gedda Royal ya Ethiopia mu penalty goolo 4-2. Ago getusobodde okutuusaako okuva mu nsiko y'ebyemizannyo nze Becky Cynthia Nachimera ekiddako akadirisa tokasubwa. Bannaffe mwebalire ddala betutambudde nabo era mutukkirize tubasibulire wano tubagambe nti ate olunaku olw'enkya ttiimu kabiriiti Pomayinja ajja kuba nga kutuusaako agataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi ne Becky Cynthia Nachimera. Omukama Katonda abakuume naye temwerabira abakushona designers Kura Gomesi ez'omulembe bwezi. Timusule bulungi mweraba.